mbadde nveruweru ku makya kajja mu kabadde kangi ogenda okukazuula nga waliwo abalamazi boolekera Namugongo awali Kaaba nobatunuulira nokkiriza nti Allahu akbar la ilaha illallah subhanallah nga basajja bakulu nga entegeera yaabwe yonna eddiini yaabwe omutonzi waabwe bamulumbyewa Namugongo ng'agenza nnyonnyole ebizibu bye. Nzikiriza nkulamuseeko gwe andaba naawe ampuliriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Naye okusingira ddala njaga kutwala mukisa guno okulamusa mwenna abakatuliki abali eyabandaba nga wakwata akasenteko n'osonda okugulira Sheeka Kiti emmotoka naye ng'omusomesa we wammwe aziika abafu bammwe oyo gwe mutawaanya ku Kereziya ye wammwe nga talina ppiki nkulamusizzaako nti gyebale gy'otuusaako engalo. Bassebo ne bannyabo njagala tutunuulire ekibayita obunnanfuusi bw'Abaganda baffe bano Abasiraamu. Abasiraamu sigamba nti okugenda e Namugongo kituufu oba kirungi, naye nze njaga kukulaga kye bayita obunnanfuusi bw'Abasiraamu nti Omusiraamu bw'alaba abagenda e Namugongo akuba enduulu era gwamuwuliriza n'olowooza nti mutuufu, naye ng'ate bo buli mwaka bakwata 2.25 ne bagenda e Makka ne banuuna ejjinja ne balirwanira n'abamu ne bafiirawo. Tebakomaawo ne bagenda ku ntaana ya Muhammadi ne bagiramusa ne bagitoolera salaamu nga batunuzzaayo eriiso limu ku mukono ogwa ddyo, salaamu aleiku ya rasulillah, emirembe gibeere gy'oli gwe Muhammadi omubaka wa Allah ali mu ntaana. Ekyo kikolebwa buli mwaka. Era Sheeka Kiti naye yali akikozeeko n'avaawo n'agenda anuuna ejjinja ne bamuteeka mu nkutu ng'oyinza okulowooza musezi, naye ekyo tasobola kukyogerako era ekyo kyo kituufu nnyo, ekyo kyo kituufu era bwe banywegera ejjinja ekyo kituufu. Kati njagala okuba akafaananyi, njagala tubeere ba mazima. Singa ekifaananyi ekyo ekiyinja ekyo ekiddugavu kye bakomba buli mwaka singa kyali ky'Abakristaayo nga Abakristaayo be balamaga oba ba Seventh Day oba ba Protestanti oba Bakatuliki oba baki oba balokole kale nga be bagenda buli mwaka ne bakomba ekiyinja, abange singa tetulina we tunywa mazzi. Ekisooka n'enfaanana yakyo nayo mbi, kiri mu kifaananyi ekibi, naye bo buli mwaka bagenda era kituufu nnyo gwe bagenda era bakiwulira nga kirungi, era ne baleeta n'amazzi ge bayita zaamuzaamu ne bagaguza abantu. Era buli wooteri yonna gy'olaba eriko halaali wooteri, halaali food, halaali biki, bayiwamu amazzi ga zaamuzaamu, bayiwamu amazzi ga zaamuzaamu mu bwa mukisa. Gwe buli woolaba wawandiikiddwa ekigambo halaali nga byakulya oba chapati halaali biki, manya nti mulimu ago amazzi ge bajja e Makka, ago amazzi g'abasamize, gwekyo ky'oba omanya ne bagayiwamu. Ebyo byo bituufu, byo ebyabwe byo biba bituufu era bwe baleeta wano amazzi mu bucupa ne bagatunda, ebyo byo bituufu. Bwe baleeta entende ezo ntuufu, entende entuufu ezo zo ziba ntuufu. Bo buli ekiva e Makka kiba kituufu. Obuwoowo obuwunya nga kambireke nobireka, ebyo bituufu. Naye kasita kikwatagana ku Mukristaayo, kubanga sooka weebuuze gwandaba naawe ampuliriza, njawulo ki ey'abagenda e Namugongo n'abagenda e Makka?
bano batambuza bigere mwe muteeka mu milioni 25 kati bw'otuula mu muzikiti n'obafuula emboozi sooka otubuulire mwe ejjinja lye mugenda okukomba mukomba lyaki okweyambula ne mufuuka ng'abasezi mweyambula lwaki ne bakusiba enkutu ziizo mulabye vidiyo yo kiti yennyini ng'ali mu nkutu ekibuuzo lwaki ne sheeka lwaki lumu tompa debate nompa debate olunaku lumu ne tukolamu debate nze naawe nenkubuuza kale waakiri bibuuzo gwe nga bw'obyanukula nze ne bwe sisomesa kubanga oyitiriza okulumba obukristaayo jamaa lwaki tosomesaako ku busiraamu bwo nga tolumba bukristaayo mikwano gyange mbaagaliza olunaku olulungi programu ene kutuusiddwako Joharamu Investment Limited tutunda mataka amanene n'amatono ageesigika tukubireko ku 0702143965 oba 0772060299 mbeebaza nnyo mwena abatuwagirira abatwesiga emirembe gya Kristo gibeere namwe gisinga okutegeerwa.